Gavumenti ya Dubai oluvannyuma lw'okulaba nti Abafirika bangi ababonaabonera mu nsi yaabwe bwetyo n'esalawo n'egamba nti apaana katuteekewo ennyonyi ez'obwereere nja kuba mbikulaga mu maaso awo ate nga yo Mukulu Ruto President of Kenya omulonde mu mateeka era ngenda kuba mbikuwa mu full swing olabe ne gye byakomenkereza bambi newankubadde ku sayidi y'Odinga ebintu tebikyali birungi n'akamu n'akatono ate nga era n'omukungu bw'atyo munange n'alugenda nenga musibye mutyamu ab'ekumina ku Glad Babs Yugi salawo mbagondeze mu mbeera kuba video zawe zibeera fully converted nga nyimpi mpisi mpanvu nga tezikutwalira nnyo budde ate gwateeka endowooza mu comment section muneyo kola kyamaanyi naawe likinga namwe abakomentinga so nga tegwe yataanaba kubanga subscribe nga muneyo kugamba nti subscribe omala okolera notification bell olwofukire ddala omutuuze wano ku bwaguuga ya Glad Babs Yugi yesa njaga mbere nga nkutandikira webirina okuva munange Dubai gavumenti yayo yatuula wansi neraba nti ensi yaabwe ezeemu nnyo akavuyo akangi akayitirivu ng'okwo okuli Abafirika be bakyasingidemu ddala mbu okuba abangi mu kutaayaaya obudde bw'ekiro ne mu makomera be bakyasinzeyo obungi bwetyo n'esalawo n'egamba nti okukendeeza emivuyo gino gyonna katulabe ate nga toba munaye tuteekawo ennyonyi z'obwereere osanga banaavaayo ne bakola ki abaana ne badda eka buli awulira nti ayagala kuba eriyo abaana abali stranded nga bangi abamu bazaala abamu bali eyo tebalina mirimu abamu tebalina nawe basula nga mu ekyo gavumenti n'egamba nti keteekewo ennyonyi ate oba oli awo omuntu adde ewaabwe ku butaka newankubadde ekintu ekyo tekitera kubeerawo buli mwaka buli mwezi oba buli lunaku wabula chance ejja buzi mulundi gumu kati gwali eyo ng'osobola muneyo okuwuliza audio eno oba video eno nga basobola n'ogikusharingira munnange ke kaseera weebereremu odde waka newankubadde nti amawulire ate agatandise okuvaayo gakifulanenge balinga abagamba nti ate temugenda kulinnya ennyonyi nga temulina ssente za tiketi ekituufu kiri nti abaana bagendera bwereere era ne ssente za tiketi abo abawulira nti bo bazirina balina akasente kaabwe baagala otambulirawo mu bwangu be bali ready okuwaayo akasente kaabwe aka tiketi naye nga si kyateeka nti buli mwana adde eka nga bamugambye odde eka olina kubeera na ssente za tiketi n'ekirala omuntu agenda okukalubizibwamu okudda eka nga gwe munnange wazaala omwana oba wamuzaalira mu bed space yesa olina okuba nga olina ebipapula ebikwata ku mwana oyo olwoka odde eka naye awatali ekyo wandimaliriza ng'omwana omulese mabega ate gwe odde eka ate nga kiba kikalubizibwa negala nkuze straight forward mu Kenya munange yesa mu Kenya akalulu bwe kati wekaggwa era nga lunaku nga bbiri emabega bavuddeyo ne balangirira ng'omukulu Ruto ye president wa Kenya omutuufu essaawa zino omukulu amanyikiddwa nga William Ruto munaye bw'atyo yalangirirwa ku bwa president oluvannyuma lw'okunywa mu munnaakendo munne Raila Odinga era nga Odinga bambi yali asuubira nti agenda okuwangula akalulu kano naye ebintu ne bikomenkereza nga si birungi n'akamu n'akatono byaggwera nga Ruto yawunzi yakoze ki yanywedde munne olwendo kati sagambere nga nkulwisaayo ebife wa Odinga munnange si musanyufu ku byavudde mu kulonda era avumirira akakiiko k'ebyokulonda nti obululu bwe bwakwatibwamu era ng'abamu ku beekala ku balonzi be beebo nga beekalakaasa kuba bakutuuse n'okukumaako omuliro balabe oba aliwo ekikolebwa kyonna naye nga amazima gali nti tewannabaawo nnyo kyamaanyi kikolebwa unless nga bintu birina mu kooti oba oli awo kooti enaakola ki enaawuliriza omulanga gwa Odinga ate ng'era abalonzi ba sayidi ya Odinga bagamba nti kituufu akalulu bakakola ki bakakwatamu oba oli awo naye nga ye Ruto ye musanyufu ku lw'ebyo ebyavudde mu kulonda kati ate omukulu wabula ate nga kinajjukirwa nti omu ku bakungu abagenda maaso kubanga tebakwasaganya ebyokukulonda mu ggwanga lya Kenya amanyikiddwa nga Daniel Masiyoka bw'atyo munnange yabuzibwawo ku lunaku olwokuna sabbiiti ewedde olunaku olwajjo olweggula ate munnange ntu yazuuliddwa ng'ate mufu wali eri mu ppaaka ya Kenya munnange ebintu ne biwunzika nga si birungi n'akamu n'akatono era nga tujja kusaba omwoyo gw'omugenzi ate munnange gube nga kukola ki guwummuzibwa emirembe nange kambere nga mberekereza mbaagala nnyo tunaddamu mwe bange nze mmwe wano ku Glad Babs Yugi mukuume nga musubscribing obere active nange nja